Banaye tweyanziza nnyo abatuwagira mwenna mwe bali kubeera ng'ate muwagira Senga w'abaserebu. Kati omuddugavu gw'atayagala kweruka oyina embalabe. Mukwano, oli mwami oba oli mukyala, ebyammwe biwedde. Kino kyolaba kyenkola wano, nkola kikyo ggwe omukyala ali eyo omuddugavu toyagala kuva mu sikini yo mu kala yo, ate oyagala okunyirira. Toyagala kweruka wadde n'omulundi n'ogumu, ate oyagala kunyirira. Sikini yo nkalu, sikini yo tenyirira, olabika nga atalya kyokka nga atoolya. Mukwano, ebyammwe bino biwedde. Ngambye baddugavu, oyina pimples mu face, sikini ekutabukidde, oyina olusolo. Jangu obeere nga weefunira ekizigo kyammwe. Neemaza nnyo bambi abatuyamba ne mujja bambi ne mutuwagira n'ogamba kankyuzingemu ono Senga w'abaserebu kubanga mukyala akola byenjagala, era nange nja kwongera okukola bye mwagala nja kwongera obikola. Mbagamba nti ate ngenda kwongereramu ddala. Mwenna abakoze orders zammwe mujje, ebizigo byo already biwedde. Stock mpya eno naye yabaddugavu. Then mwe n'abeeru nammwe yammwe egenda kufuluma. Ndowooza mulaba wakalu byonna bikoze eki biwedde. Bantu bange munjagadde, mumpadde, mumpagidde, munfolowinze, mukoze buli kimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mbasaba temukoowa bamikwano, temukoowa kubanga kati n'ebyokubannyonnyola temwetaaga kunnyonnyola nnyo kubanga already kyemutwala mukola ki mukimanyi. Nalimensioninzeyo wano abantu bange naye sijja, nja kumala ssaba lukusa, naye gwe wenna ali eyo ng'omanyi nti n'owagira nze. Ebizigo ebirala byonna byesonyiwa n'ogamba kankozesa ebizigo bya Senga. Mukwano weebale nnyo. Era nnyongera n'okuyita ggwe alabika obubi otya okugenda mu bantu weesibira mu nnyumba. Bw'obeera mu banno toyala, oli mwana muto, embeera ekususeko ya sikini, banno bakusekera wabaaki. Mukwano, ne woba olina kisikini nga kiraganga na bubi eyakwokya naye okozesa bwe kimu kiganye, jangu wano eno ojje ofune ebizigo ebigenda okutereeza sikini. Ku bizigo bino eno byolaba tugabirako oil ono, then ono sabbuuni. Gwe munnange wenna ali eyo, eno ye package yo. Eno bizigo, sabbuuni, oil, eno ye package yo gwe ng'ogenda onyirira. Mbagambye bino tebyerusa. Omwami n'omukyala musobola okubikozesa kubanga bikola kukunyiriza kwokka. Bikola kukunyiriza, tebikola kukwerusa. Onyirira sikini yo nebeera ng'erina oil bulungi nnyo, nobeera ng'ate tocomplaininga nga buli akulaba akubuuza okozesa ki. Ng'eyange wemugiraba, siri mweru nnyo, siri muddugavu nnyo, sirina wadde akabalabe, sirina wadde akakanyanya. Abaali bandabyeko ne muntuukirira ndowooza mukitegeera. Abasinga mugamba mukozesa zi filter biki mukwano, wano tewali filter. Eno sikini yange eriko original, siri mweru, siri muddugavu, wabula ate nkola ki nyirira. Kati naawe njagala olabikeko nga nze wendabika. Lekera beerawo ne weekubagiza oba kiki n'ogwira na kino nakiri kino nakiri. Jangu weetwalire Mabirizi Natural Cream. Eno bagiyita Mabirizi Natural Cream. Nze abyekolera so sigamba njagala bizigo bimanyi biki ngende kuyiribe ngande kakijje wali eri kangende kati kankole bwe nti no. Mukwano, nze ebyange byenkola mbimanyi era mbitegeera, so saagala obeeraawo obeere n'okubuusabuusa ogambe bannaawe babinankole batobinkolere. Ababituddeko mubimanyi era musobola okunjulira eri abantu abo. Omanyi munnange tulina ekizibu, omuntu agenda n'atomera n'akozesa ebintu ebitategeereka ne bimwonoona, so mutima gwe aba alina okutya. Ne wembeera nze era nange ntya ne ngamba bannange tebantomeza naye mukwano
wano bw'obozze kyonna ky'oggyeewo teri kutomera oba bya mu kisenge oba bikwatagana ku skiini oba kigwe jangu n'ebirwadde bye jangu n'agabalabe gwo nga we gali tofaayo toteekako make-up eriyo bennajja ku masiki sebo n'abaleeta masiki zinene okuzambala mu covid bakolera abantu abamu kubanga babika olusolo babika ebintu mu feesi ng'oli tayagala feesi yerabike tayagala erabike lwa nsonga mulimu ebintu byatakola ki byatategeera okitegeera yamugala tofaayo gwe jangu waneeno tandika butandisi waneeno okukozesa bizigo bineeno nkuwadde wiiki emu ojja kuba oteredde ate ng'ebyaddala nkuwa wiiki emu wano nkuwa wiiki emu nyabo skiini eyo gye bayita kisikiini kati kiba kiteredde eba ekoze eki eba etereredde ddala bulungi nnyo ddala okitegeera mukwano gwange ali eyo gwe jangu buzi obeera ate ng'okola ki ng'otwekwata nze neekwataako mukwano nja kukumalako ennaku gy'oyina nja kukunyiriza abadde bakuyita omukadde batandika okukuyita bebi mumanyi ebyo byetuyita abakadde abakazi ffe bitulinyiza naye emyaka giyinza okuba nga gikyali mito nga just kisikiini ekyo ky'oyina nga kyekikuyisa omukadde okitegeera kati gwatayagala kaddiwa jangu nze nkuwe munnange ekigenda okufuula omuntu ekigenda okunyiriza ofuuke ekijuujulu n'omusajja gw'oyina ewaka akwerabire abasajja bannaaye bagamba abasajja tebeesiiga bizigo simanga biki mukwano naffe tetwagala abasajja batanyirira twagala nnyo omusajja akukwana mu butuufu ng'olabira ddala gaaya alabikako alina sikiini ennungi takuswaza nakulaga mu banno naye gwe n'obeera n'omusajja sijja kwogera kansirike nyinza okugamba senga nga ayogera nnyo naye ng'ate byebituufu waliwo ayagala alabika obubi teri ate ayagala alabika bubi buli omu ayagala omuntu we ng'alabika bulungi okitegeera buli omu ayagala omuntu we ng'alabika bulungi kati gwe mukwano gwange ali eyo agamba senga nze nkoze ntyo funa ku kizigo kyo kwata olupapula ne peeni oba kwata essimu yo owandiike 0704 737 14 oba 0773 36 91 51 gwe ng'ojja okola ki weefunira ekizigo tofaayo ne oba tosobola kujja kutuuka manyi eri abantu nga mulina amannya gammwe banandaba batanga ngenze tofaayo bisobola okukusanga ne mu nnyumba yo okitegeera ne mu nnyumba yo bisobola okukola ki okukusangayo otegeera bulungi kibeibe so gwe jangu twesige bwesizi ate tubeere ffe nga tukujjanjaba olususu olwo olukufuukidde ekizibu olukufuukidde ekirwadde okitegeera abamu mugamba bateekamu butundu bannange tebujjudde biki bikyawomba nkubyewa awomba nkubyewa mukwano kalaba akazigo kasikiriza okwesiiga kalina kakkala annaye nze nabagambye nja bakolera buli kimu nja kikola okitegeera awomba ntabulatabulamu ebintu byange bikole ki bitereere bulungi nagambye ekino bakiyita mabirizi nakyo cream nakyo kitegeeza nti ekizigo kino tekyerusa tekikujja mu kkalayo wabula ate osigala onyirira ddala bulungi nnyo nno okitegeera mukwano gwange ali eyo osigala olabika bulungi nga buli akulaba agamba bambi oba akozesa ki ng'akubuuza okozesa ki mukwano totya tokwatibwa nsonyi mulagirire waliwo omuntu n'okubuuza ky'okozesa nga ogamba naye bannamuddamu nti alaba nze nanze nawe ntunula sweetheart omulungi byangu waneeno ogenda kukola ekintu buli omu akubuuza ogambe ekitegeeza bikola ate otuleetera abalala ekitegeera
naye nga subscribinga, likinga ate osharinga. Era mwabali ku TikTok bamikwano mwebale kunfollowinga, mwebale kunjagala. Senga abaserebu bannange mujje mbanyirize. Okay, so kogire thanks okulaba.